Amata ky'ekyokunywa ekitayogerekekako kumpi mu nsi yonna nga kyagalibwa abato n'abakulu. Ate nga n'abakadde tubalese mabega era n'abasawo emirundi mingi bawa amagezi omuntu okunywa ku mata anti emigaso egigali mu nfufuulo. Ye obadde okimanyi nti amata galina abaana bangi abagakuliddeko nga bazadde baabwe baafa oba okufuna ekizibu ne batabayonsa nga baakazaalibwa? Olw'obukulu bwago, okuva leero n'okweyongerayo tugenda kuyiga engeri y'okulundamu ente ezivaamu amata era tweyongere n'okulaba ebirungi ebiri mu kuzirunda nga kwogassa obwangu, obuzibu ssaako n'ebisoomooza ebiri mu kuzirunda n'engeri y'okubyeŋŋangamu. Amakanda tugenda kugasimba Kibanyi Bamunaanika mu disitulikiti y'e Luweero mu ssaza lya Kabaka ery'e Bulemeezi ewa Daniel Nsubuga eyasuulawo omulimu gw'obusomesa mw'alina digiri n'asalawo atandika okulunda ente z'amata mw'ayoola ensimbi ezitagambika. Nga bulijjo twagala nnyo okusooka okukuwa ku kibalo ky'ekyo kye tuba tugenda okukusomesa ne leero katutandike n'ekibalo ku nte z'amata era ng'okusinziira ku mukugu waffe Daniel Nsubuga ng'ogasse amata g'ofuna mu nte katugambe 3 omwezi ofissa ensimbi ezitakka wansi w'akakadde kamu n'ekitundu. Omulunzi alabirira obulungi ente tujja kugiteeka ku average production tugiwe liters 17 ku makya okame liters 9 oba 10 olw'eggulo okama 7 oba 8 bwe myezi 3 ku 3 kitundu egisooka tujjeko amata ga kayana tujja giwa liters 4 liters 2 ku makya ne liters 2 olw'eggulo. Lita y'amata tugitunda 2,000 kitegeeza mbeera nsigazza liters 13 liters 13 ku 2,200 gye mitwalo 2,600 ku nte emu. Kitegeeza omuntu alina ente 3 ziba zisente zeekubisizaamu emirundi 3. Emigaso ku nte z'amata gikyali miyitirivu omuli n'ebigimusa n'ebirala nga bwe tunaalaba mu maaso eyo, wabula katusooke tumanye biki oyo aba ayagala okulunda ente z'amata byalina okutandikirako. Ky'osooka okutandikirako kye kintu ate ekitalabika nga tuvudde ku bino ebirabika nti biyumba oba nte zennyini, wabula okusooka okunoonya amagezi. Osooka okunoonya amagezi n'ogendako mu bazirunda oba n'ogendako mu bakugu n'obeebuuzaako n'olabika nti omanya ebisookerwako. Ekyo nga kiwedde ekiddako kuba kusimba muddo era nakino omukugu waffe akirambuludde nga bwe kirina okukolebwa. Nga tonnaba na kufaayo ente ngenda kuzireeta simanyi ngenda kuzimba ekiyumba njagala kifaanana ekitya. Bw'oba ogenda kukozesa kisinziira muddo ki gw'ogenda okuliisa okusinziira ku ky'onooba olabye. Bw'oba ogenda kukozesa kasooli mugule oba musimbe muleete omukube mu nkola gye tuyita eya sayireegi omutereke nga bw'onooba osazeewo okumutereka. Bw'oba ogenda kuliisa muddo nga bisagazi nga bino gusimbe okusinziira ku bungi bw'ente z'oyagala okulunda. Bwe gumala okukula ate olwo olyoka ogende mu maaso okuzimba kiyumba kuleeta nte kubanga ente tezinoonyezeka muddo. Kyokka okufaananako ebintu byonna ebirina obulamu bye byetaaga ebika by'emmere eby'enjawulo olw'okukula obulungi. N'ente y'amata bw'eba yakukuwa amata mu bungi waliwo ebika by'omuddo ebirina okuteekebwako essira era ng'omukugu waffe bw'annyonnyola. Kubanga teziyinza kulya bisagazi byokka ne zisobola okukula okulabika obulungi ate era n'okukuwa amata. Ziba zeetaaga okutabulira omuddo okugeza ebisagazi bino bye bayita supernapia. Mu sayansi gwe bayita pakichongo 1. Bw'oba obirina osobola okugattako emuka by'omuddo nga alufaalufa, osobola ozigattirako chlorisigayana oba gwe bayita bomarods, osobola okuzigattirako obuddo obulala bwe bayita giririsidia abamu bakayita akagasiya, okwo osobola okuzigattirako kaliyandula n'ebika ebirala nga labulabu oba waliwo gwe bayita desmodium. Byonna n'omakinga sure nti zirya balanced diet. Leero tubadde ku nnyanjula kyokka omulundi ogujja tuliko bingi bye tugenda okwetegereza omuli n'enzimba y'ekiyumba. Kale nga tosaanye kusubwa ate tokolera balala ttima batemyeko nabo babeeko. Stella Nandawula Sendagire ne Samuel Kawooya, BBS Terefayina, Obulimi N'obulunzi. Kale Obulimi N'obulunzi olw'okuna olujja tujja te kutandikira okkiriza mukadde kano